Ssebo gyebala obulamu gamba ki? Manye gange nze Peace abangi bamanyi nga Eto Kimuli nga nzaalibwa e Katikamu Gombolola Kyesiiga Masaka District. Ssaawa zino nina emyaka 18 endaweza emyaka 19. Mmanyi abantu bwe tuba tukula tufuna ebizibu bya njawulo. Kuva mu buto bwange nze seeyagalangako olw'ensonga emu oba endala. Bwe naweza emyaka 18, bwe naweza emyaka gyali 13, ne wajja omusajja nga ye alaga ayagala kumpasa kw'obwo obudde ku myaka 13 gye nali nina. Kituufu oyo omusajja yali Haaji ng'alina abakyala 3 era yajja agamba anoonya Aki yakuna ne ku ezo Aki ng'asaze alabye nze ku myaka 13. Agenda ewa taata amugamba taata olw'obusungu ng'asiba musajja mugamba mwawe onoonya abaana baffe. Abeerayo mu kkomera. We yabeerayo teyamalayo bbanga ddene kuba yali mugagga. Yamalayo emyezi 2 aye najja okubeerayo nga ye yennyini yasazeewo nti kaabeerewo kuba nze yaŋŋamba nti ye yasalawo ye kaabeereyo. Gyawera emyezi 2 ne bamuta. Nasasula ssente n'avaayo. Bwe yamala n'aweereza taata message ku ssimu kuba yanoonyereza ennamba ya taata. N'amugamba muzeeyi navuddeyo mu kkomera naye ekyo si kye kituufu kye waalikoze. At least waalingambye nti omwana we akyali muto ne mulindamu we mba nsobola omulinda. Taata bwe yava n'amugamba omwana wange muto n'akiwuliriza. Ebyo ebiseera nali ndi mu P5 ne mbeerawo. Naye okuva omusajja lwe yajja ewaka nti azze ayagala kumpasa, n'eddembe lye nali nfunyeemu ettonotono lyatandika okumbula. Ne tubeerawo ewaka ne mpeza emyaka 14. Kalimu egyo emyaka 14 nali ngenze mu P6. Ngenda mu P6 we nava nenfuna boyfriend ne mbeera naye. Naye ng'era omusajja tapowa ng'agira najja ku ssomero at least n'ayimirira nga waali nannengera n'atambula n'addayo. Mbeera ku ssomero nava nengenda mu kisulo tekanagala kantwale mu kisulo lwansonga omusajja yali asusse nnyo okunnumba nga ne baba bantadde. Ansanga mu kkubo at least n'ayogera nange. Omusajja yatuukako n'okugya ku ssomero n'akiriyalinga byonna naye nga ffe tetumanyi. Kati lwatuuka mu P6 nzira mu kisulo. Kati mbeera mu kisulo mbeerawo nga nina boyfriend naye natandika owulira ebintu ebyankozesanga nga ndi ku ssomero ne binkozesa. Naye nga nasooka nenkitwala nti kya just kirooto kuba ebyo ebintu byajjiranga mu boyfriend wange nga nze ndaba neebase na boyfriend wange. Kati oluvannyuma ennyo ne ndoota nga neebase n'oyo omusajja naye nga wensisimuka bulungi bwe nti nga mpulira ddala nti kirabika bankozesezza naye nze ne sikiwabudde naye nga just kirooto. Ne mbeerawo nali nkyasoma netandika nga mpulira sikyabiraba ne we mba ntudde mu kiraasi mpulira nga mirembe gimpeddeko nga nsobola otuula mu kiraasi ne mpulira nga nti nina omuntu gwe ndi naye nze gw'olaba nakula sirina mukwano nagumu era nga ebyo nti abawala beeyagalako bino byakwepena nti mikwano nga nze siyina era nga weba breakfast ntuula eri nzekka naye nga mu kutuula eyo
nga nze muli neefiringa nga nti nyina omuntu gwe ndi naye. Nembeerawo nempulira obulumi ku mutima naye nga nze ngamba oba kya just wenava ebyokusoma byo ne bigaana kuba nakoma mu P6 nga ne wentula mu kiraasi mpulira nga omuntu gwe ndi naye, nina omuntu gwe ndi naye era nga mpulira nti tutudde ffenna. Nembeerawo wenava neŋŋamba taata, nemugamba naye taata kiri bwe kiti ne bwe kiti. Taata yaŋŋamba ebyo birowoozo byo, fokasinga ku kyokusoma mwana wange, okusoma kukulu. Wenavaawo nenzirayo ku ssomero, kuddayo ku ssomero, kituufu kyo ne kigaana nga Eva nze mba neebase. Ekiro we butuuka okwebaka ne balyoka bakozesa nze naye nga kituufu mpulira nti omuntu ankozesa bya ddala naye nga ate nze nali nkitwala nti kirooto kuba nalabanga boyfriend wange ng'ajja bulungi naŋŋamba nti twegatte. Nenzikiriza mu mirembe ate nensimuka nga mpulira essanyu naye nga sikitegeera nti nno bankozeseza nze nga mmanyi nti boyfriend wange nti birooto nga obeerawo nti omuntu omwagala nnyo nti osobola omulootako. Nekinsukkako bwe nava essomero ne lintama nga mpulira ne wenzuukuka buzuukusibwe nti okudda mu baana bannange mpulira sijjaamu. Ne ŋŋenda ewaka ne ŋŋamba taata, nga taata ekituufu ebyokusoma byo bigaanye. Naŋŋamba onaabeerawo otya mwana wange mu nsi eno? Ne mugamba ekituufu kyo bigaanye. Bwe yava n'agamba alina mukwano gwe, alina omukyala anoonya omwana obuwala okukola ewuwe naye nga wa saaluuni, mu kukola mu saaluuni. Nga lwaki tetugenda ne tulabako oyo ko nze kaale nga banfunira omulimu. Oyo omukyala yali abeera Maya, nga banfunira mulimu nga ntambula nkola ki nga ŋŋenda nga nno ye taata takitegeera kye mugamba, ye ng'amanyi just nga obeeraawo n'oloota ekintu. Nga ŋŋenda Maya tekyakoma nga wamma era ekintu kidda ne kinkozesa nga kinkozesa nensimuka nga ndaba kiri nga mpulira nti nno bava kunkozesa. Nange ne sikiwabudde ne ŋŋendera ku taata kye yaŋŋamba. Naŋŋamba tokiwabudde, kireke ekyo kirooto, just bulooto. Nembeerawo kati Christmas etuuka nga ogamba nti olina ogendako mu kyalo ndabe ku bazadde. Bwe nava ne ŋŋenda mu kyalo ndabe ku bazadde. Lwatuukayo bwenti nga omanyi oyo ebiseera nali nnina n'essimu. Yali giweze 16, yali giweze emyaka 16 nga taata nava ewaka nga nguliddeyo akasimu akatono kwe tunaayogereranga. Tuuka ewaka mubuuza omusajja eyali amugamba okumpasa, n'agamba ndudde okukola ki, ndudde omuwuliza. Nga naye muveeko, nambuuza kiki, waliwo obuzibu? Ne mugamba nedda taata, badde mbuuza nti oba yali azzeemu basumbuwako nti aa. Nabeerayo mu kyalo ennaku ennungi zaali 2. Olwokusatu nenzira ewaka, nenzirayo mu ttawuni. Mba ndi mu ttawuni nengera ekintu kinkozesa naye nga nze mmanyi kirooto kuba yajjanga boyfriend wange. Kirooto kya just ate ng'oluusi nsimuka nnyumiddwa lwa nsonga nga nze muli mmanyi nti kirooto naye nga kituufu ngenda okwekebera nga kituufu byankozesezza. Mba ndi mu ttawuni kati olwo simanyi oba ani yagamba musajja gye ndi oba yali ssenga, kuba ye yali nga omanyi basenga. Ssenga wange ye yali akkiriza ng'awoza omwana muweeyo olw'essente omusajja z'ayina. Teeka ssenga ye yamulagirira mba ndi Maya. Najja bulungi kuba nali ku dduuka ne kumulengera nenziruka okudduka ne ŋŋenda awo ewa anti. Okutuuka nga naye wuuyo nalowooza nti anaatyayo naye teyatyayo. N'atuuka n'ambuuza bulungi nange ne mulamusa.
bwe yava n'abuuza anti gwe abeera n'ono omwana ko ye nti nze tiye gwe abeera n'obuwala obulungi wano. Mama ng'atandika kweyogeza nze nga mulaga nti simulabanga nako. Bwe yava n'agamba ati gwe nno mulabe alinga atammanyi. Nambuuza ekitegeeza omumanyi. Timumanyi. Nambuulira taata, nambuulira maama. Abo baana ba ku kyalo ewaffe naye nga ye yali abeera mu Masaka mu ttawuni. Bwe yava n'awa anti ssente ne bafuuka ba mukwano. Anti we yaŋŋambira oyo omusajja omulinako oluganda ne muga ekituufu kyo anti simulinaako luganda. Saabimunyumiza byonna ensonga nakulira siri muntu anyumya kiri awo. Temugamba mumanyi abeera ku kyalo ewaffe. N'agamba kati omusajja bwe yava n'agamba yali alina emyaka 3. Bwe yava n'ampita n'enfuluma wabweru. N'aŋŋamba tonnatuuka kufumbirwa. Nze sinnaba kutuuka kufumbirwa. Ne mugamba gwe waba mwana wo osobola omuwaayo. N'aŋŋamba laba ggwe. N'aŋŋamba olinze kunyeenya. Ne mugamba ekituufu kyo sinnatuuka kufumbirwa onansonyiwa. Ne mugamba ne lwaki tofuna muwala mulala. N'aŋŋamba nasiima ggwe. Bw'ate omutima gwange bwe gusiima guba tegukyalina kye guzza. N'aŋŋamba naye muveeko. N'ambuuza kiki waliwo obuzibu. Ne mugamba nedda taata. Badde mbuuza nti oba yali azzeemu Basombowako nti aa. Nabeerayo mu kyalo ennaku ennungi zaali 2. Ennaku zaali 2. Olwokusatu n'enzira ewaka. N'enzirayo mu ttawuni. Bandi mu ttawuni. Naye ng'era ekintu kinkozesa. Naye nga nze mmanyi kirooto kuba yajjanga boyfriend wange. Nalowooza nti kirooto kya just. Ate ng'oluusi nsimuka nnyumiddwa lwa nsonga nga nze muli mmanyi nti kirooto naye nga kituufu ngenda okwekebera nga kituufu byankozesezza. Bandi mu ttawuni. Kati olwo simanyi oba ani yagamba musajja gye ndi oba yali ssenga kuba ye yali asinga omanyi basenga. Ssenga wange ye yali akkiriza ng'awoza omwana muweeyo olw'essente omusajja z'ayina. Teeka ssenga ye yamulagirira mba ndi maya. Najja bulungi kuba nali ku dduuka ne mulengera. Kumulengera ne nziruka. Okudduka ne ngenda awe wa anti. Okutuuka nga naye wuuyo nalowooza nti anaatyayo naye teyatyayo. N'atuuka n'ambuuza bulungi nange ne mulamusa. Bwe yava n'abuuza anti gwe abeera n'ono omwana ko ye nti nze tiye gwe abeera n'obuwala obulungi wano. Mama ng'atandika kweyogeza nze nga mulaga nti simulabanga nako. Bwe yava n'agamba ati gwe nno mulabe alinga atammanyi. Nambuuza ekitegeeza omumanyi. Timumanyi. Nambuulira taata, nambuulira maama. Abo baana ba ku kyalo ewaffe naye nga ye yali abeera mu Masaka mu ttawuni. Bwe yava n'awa anti ssente ne bafuuka ba mukwano. Anti we yaŋŋambira oyo omusajja omulinako oluganda ne muga ekituufu kyo anti simulinaako luganda. Saabimunyumiza byonna ensonga nakulira siri muntu anyumya kiri awo. Temugamba mumanyi abeera ku kyalo ewaffe. N'agamba kati omusajja bwe yava n'agamba yali alina emyaka 3. Bwe yava n'ampita n'enfuluma wabweru. N'aŋŋamba tonnatuuka kufumbirwa. Ko nze sinnaba kutuuka kufumbirwa. Ne mugamba gwe waba mwana wo osobola omuwaayo. N'aŋŋamba laba ggwe. N'aŋŋamba olinze kunyeenya. Ne mugamba ekituufu kyo sinnatuuka kufumbirwa onansonyiwa. Ne mugamba ne lwaki tofuna muwala mulala. N'aŋŋamba nasiima ggwe. Bw'ate omutima gwange bwe gusiima guba tegukyalina kye guzza. Ne mugamba muza wabeera muwala wo ggwe omuwaayo mazima ddala. N'aŋŋamba gwe tolaba ng'okuze. Ne mugamba ekituufu nkyali muto. N'agamba nedda
kozigamba toyagala kunfumbirwa. Bwe yava n'akwata ssente n'azinteeka mu ngalo n'azimpa. Gyali $20. N'aŋŋamba nze ngenze onaaba otuuse okufumbirwa onambiipingako ne nkukubira airtime abeerako nja kunona zo ssente zeekuumise ng'omuwala. Nensirika era nasigala ntudde we nali ntudde. Anti najja n'aŋŋamba piisi kiki? Ne mugamba tewaali nnyo kyamaanyi. Nambuuza ate mubadde muyomba wavaayo mu kyalo ng'olina ky'omukozi? Ne mugamba nedda bino byaffe. Koye kale tewali buzibu. N'akola bibye. Naye sijja kulimba olwo olunaku lwe nasigaza ssente. Nabeerawo nenga ninga alina omuntu. Nga ne wemba ntudde bwe nti bw'omu. Nsobola obeerawo n'empuli omutu nga nkwata omubiri gwonna nga nkwatirira nga omanyi abakyala nga yenna nkwatirira empulira nga ntidde. Nsobola obeeraawo oba nkola mulimu ngaawo n'empuli omutu nga nkwatirira mpaka mu bitundu by'ekyama nankwatirira amabeere gonna nenga sirina muntu n'omu gwe ndaba. Mbeerawo nentya nengamba Mukama Katonda kiki kino? Nengamba naye ngenda kukola ntya? Kati nze nga sina lowooza obwongo wange bwali buto nga sina kye ndowooza nti babaza n'ebyamalogo nze sibikkiririzaamu. Mbeerawo wamma nneeyongera ddala okukyawa abantu bonna nga nze mpulira buli we mbeera sijjaawo nga obeeraawo mu byange genda olaba nga mmaze nzekka ngenda okuggyamu engoye ng'empale yonna entobye ne weebuuza lwaki. Ekinnuma nnyo ate ekibi nga sinyumya nga buli amugamba tewali. Nembeerawo nga nze sikiriiko nengamba oba abawala bannange bonna we babeera. Nava nembuuza omuwala gwe nali nkola naye we twali tubeerawo ffenna. Nemugamba embeera bweti nebweti ki ekigireeta? Yaŋŋamba kimu ye yali ansingako obukulu. Naŋŋamba ekyo nkimanyi naye nze nkiraba ng'omaze kwegatta na muntu. Nze sikimanyi nti osobola obeeraawo n'omala wekka. Naŋŋamba olwo nno ne boyfriend wange gwe nali nfunye nempulya nga nzenna mukyaye nga newampereza ssente muvumaavuma nenzikwata nenzizaayo. Ntima nempulya nga ntandise okwagala omusajja gwe nali ŋŋaanye omukulu. Nempulya nga omutima gutandise okumwagala. Embeerawo bwe naweza emyaka 17 wabaawo awo omuvubuka omulala gwe nafuna mu ttawuni. Ne tubeerawo nga tweyagala naye nga sijja kulimba nga kintikka butisi. Bwe kuba kunyumya tujja kunyumya tunyumye naye bwe kituuka okugamba nti oba twegatte awo wenkoma simanya kikijja ne ndyoka musindika eri nenvuma oli ne musesebbula. Nempulira nga nendowooza oba busungu nti oba nakyawa nnyo abantu nti kati n'ebyo sibyagala. Nakyo nenkigumira. Omuvubuka bambi ye n'aguma kuba yali anjagala ebyadda n'aguma. Ne tubeerawo kati nabadde nina emyaka nandi nakaweza 18 mu guno omwaka. Guli oguwedde aweza emyaka 18 kati nga taata naŋŋamba naye omanyi ogenda kufumbirwa ko nze taataani nga nakufunidde omuvubuka ofumbirwe kuba nze binsobedde kirabika eyo gy'onaafuna emirembe kuba buli gy'obeera oba weewulira nti toyinaayo mirembe. Neŋŋamba kaale kati nze nava ne mbwa taata nga nina omulenzi gwe njagala nzikirizibwa okubeera naye. Neŋŋamba
Ngamba oyo omulenzi kasita onaamuleeta ewaka ne tukola ki? Ne tumumanya. Tekirina buzibu. Navudde bwe nava ne mugamba kyova owulira oyagala tubeere ffembi tumale sooka waka. Bambi naye teyali mubi kuba yali anjagala yadde nga nalinga ntuuka nga waŋŋamba okwegatta mu Buvuma muyombesa nakkiriza bambi n'agamba bazadde be kuba n'abazadde baali bansiima dda nga bo bakimanyi naye ng'ewaka we bali badde batannakimanya. Leero baagamba bazadde be ne bajja ewa taata. Batuuka ewa taata ne kati kutuuka ewa taata nga babasalira bintu kuba Sezaala ye yajja. Kutuuka ewa taata nga babasalira bintu nga baluteesa lunaku lwe banaakola ki lwe banannona. Kati simanyi ani yabuulira musajja ti ngenda kufumbirwa. Kwaba obudde abasajja baaliwo 3 nga ne boyfriend wange mwali. Nembeerawo. Nali ndi awo bwalina bwakawungeezi musajja yajja n'afukamira ku ttaka. N'aŋŋamba lwaki toyagala kunfumbirwa? Ne mugamba sigaanangako kufumbirwa nno nga waliwo omukadde gwe mbuuza ŋŋamba tomulaga busungu kanakimanya ajja kukola ekikyamu. Nga sinnagaana kufumbirwa naye sinnatuuka. N'aŋŋamba baŋŋambye ogenda kufumbirwa. Ne mugamba yakugambye yakulimbye simanyi gye yabijje. Ko yekaale nga tutegeka lunaku lwa kunnona nga bannona nkwata ekkubo nga nzija. Naye okutuuka mu maka era nga kyekimu ng'omusajja Muvuma wattuukamu ebyo ebyokwegatta nga mpulira obusungu buli bwakiŋŋamba naye nga ne we nneebaka era ebintu binkozesa. Tubeerawo omusajja yeebuuzizza ku bantu abakulu bannazaala ababuuzizza bamugamba tugendeko mu ddwaliro. Segolaba amaze omwaka mulamba mbufumbo kuba nafumbirwa mu gwa 9 nga 3 era mu guno ogw'omwenda era nga 3 wempezeza omwaka mufumbo ne siina mwana. Naye ekituufu we twatambula baŋŋamba ekintu kimu nti nze bampasa dda bampasa ati era ebyokoola ati omusajja eyali akulemerako amajiini ge gaali gasiima ggwe. Nambuuza tobeera awo n'owulira nga bakukozesa? Ekituufu natuuka ne mpulira enfiiringa ekintu kye siraba naye nga omusajja wange simwagala naye nga nfiiringa kiri kye siraba nga kijja ne kinkozesa era ne bukya nga ndi musanyufu. Naye omusajja lwazze nti nno ne bake naye lwe Muvuma lwe ndwala. Kituufu ne tugenda mu ddwaliro. Nze gwalaba omusajja wange akolera bweru nga tetunnagenda mu ddwaliro nabeeranga mu nju muno. Ne neebaka naye nga ngenda osisimuka nga neekanganga nti nina omuntu gwe neebase naye mu kifu. Oluusi mbanga nti mpulira nga wenzobeera nti owulira ate ng'owuliranga nti oloota naye nga byonna obiwulira naye ng'owulira munyumya naye nga munyumya. Ekituufu kyo kyansukkako ne nsirika siina gwe nkinyumiza. We nava musajja we yakomyewo kuba yakomyewo mu gw'omukaaga guno yagenda mu gwa 11 yakomyewo mu gw'omukaaga era ne muyisa mu mbeera y'emu kuba n'okugenda ebweru nze yabimuleetera nga tuka okwegatta Muvuma. Ne mugamba lwaki tondeka n'otambula n'ogenda. Ne tubeerawo kati we yakomyewo yavudde nagamba naye n'embeera lwaki siginyumiza bamaama n'abagamba kibakoze nga bantwala mu ddwaliro. Naye baŋŋamba ekintu kimu omusajja yali yakusiima era yali takwagala nti agenda kukuwasa wabula yali akutwalira bintu bye kuba byo byali byakusiima. Kati tuli awo bagezaako okunyambululako bye bannyambulula naye ebintu byali bingi byali by'amaanyi
kuba n'omusajja ssaawa yennyini eyanyambululako bwe twasookako omusawo yafa era ebintu byebimu byamukwata. Kituufu kyo nange ndi eno nnyina ennaku yange. Osobola obeera awo kati omusajja akyaliwo naye era kuba ali mu kukola byakugenda. Mbeera wano nesirikirya bwe nti waaba taliiwo mba n'emirembe egijjudde, naye waabaawo lwenjo olwala ndebere mbe nga mpulira nti nno ngenda kufa, naye waaba taliiwo mbeerawo bulungi. Naye ekyo kiri ekintu ekibeera nange kikyaliwo, naye nga baŋŋamba gaali magiini, byali byokoola. Omusajja Haji yali ayagala kuntwala mu maka ge, byo bikozese nga nze, bikozese nze kuba nalootanga nendoota nti nyina olubuto olubuuza abantu abakulu nti akibi ebyo byennyini. Naye Mukama nzira wano ne ŋŋamba bannaaye simanyi oba nnaawona, naye nga yeyo sitori yange simanyi gye binakkira. Naye nga bwo bulumi bw'amaanyi ekintu kikukozesa nekikukozesa n'ozokka nga wenna olumizibwa. Jjukira amaanyi gaba maanyi. Bagezaako n'okuŋŋamba nsule nga neepaadinze ne neepaadinga, naye kyo tekibula we kiyita. Oluusi ne kikwatirira wenna ne kikukwatirira ogenda obeera kikkirira mpaka musolo. Ogamba Mukama Katonda wange ebyo ebyange. Twatuuka eyo ew'omusawo n'amusika omuzimu, byonna n'abyogera, naye ekyaddala nze sijja kulimba, nali sikkiririzangako mu magiini era nasikkiririzangako mu ddogo, naye nakakasa amagiini gyegali era gyegali. Kuba ovanga ku kintu ng'oyinza obeera awo oba oli mu kuwaata mmere nekikukwatirira okukakana ng'otambudde ogenze embuliri weebase, nekitakoma kwesiha kikukwatirira kyotalaba, nekikukwatirira oluvaawo nekiryoka kikukozesa. Naye ng'olaba oti nti kikukozesa naye nga tolaba kintu, naye nga gwokanya kwenyeenya, kiraga nti kiri mu kukozesa. Kituufu kyo nakkiriza nze nali mbiwakana era ngamba tebiriiyo, naye namala nenzikiriza amazima gyebiri, ebyokoola gyebiri. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.